Onoonyaaki enkoko nzifunye naye
mmere batuwadde nnyingi batuwe ne transport kubanga kati ebintu ebimu bagenda bitubbirako mu kkubo tubadde tusaba bakama baffe naye ndeka kojja ndeka funye ebbiri naye zonna mbisi essanyu lyo lingi naye kati zino ekinnumye nti sigenda zirya era mukyala nga gayagala tuzirunde bulungi kubanga kyalange tasala nkoko twagala biyidde ebifumbe naye kati bane nsooka okulabula oba ntuuse bubaka bwakusaasira kyonna ekigenda okuntuukako mu Krismasi Omusumba Bujjingo ne Mami Susan be bavunaanyizibwa tebatuwekeddewo alternative yakulama ffenna abakozi ba Saltmedia tugenda kulya tufe toyinza kuwa muntu ttooke bwe liti n'omugattirako enkoko 2 n'omuwale watermelon n'ogamba nti anaalama balandiroodi tujja bannaffe abatulaba ku Salt TV twebaza Mami Susan Bujjingo. Mami Susan weebale nnyo weebalire ddala buli kibeerawo ku Mothers Day abantu baalya ku Women's Day abantu baalya wano ku Easter twalya lwe tuweza buli lwe tukuza emyaka tulya buli lwabeerawo oba kiki tulya ng'ogyeko birthdays ze tulya. Mama weebale nnyo weebalire. Media houses ezirina bamaama bwe ziti bwe zibeera. Media house bwebeera ne maama temubeera nnaku maama tusiimye nnyo tusiimidde ddala nze ebyange mwabirabye enkoko dabo batugambye ku Vision Night dabo so buli omu asabire mikisa gyaffe dabo kiwede banaye nze tulye bampadde mulisa tulabe banaye kino Omusumba kyatukoze banaye sikirabanga eninga banagiraba bulemezi gyenva ekalasa kakati balirwana abange mwe n'abayisi ebyendya birabina kaluba bulala enkoko kweri enkota y'ettooke kweri watermelon kweri ate tufune Omusumba nakwatako ne mu nsawo kwegamba naye sumina kyengenda kukola leero tusiimye nnyo tweyanziza banaye. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year 2024. Era tuli basanyufu okulaba nga bampadde enkoko yange eno gye ngenda okulya Christmas era nebaza Omusumba okulaba nga nange ampadde ekyokulya kino ne mwebaliza ddala. Era Christmas ebeera yakulya kunywa n'okudigida era tutandise okudigida essaawa zino wetuli twebaza Saltmedia emyaka 9 gyemaze nga tuliimu. Katonda yeebale. Merry Christmas and Happy New Year 2024 gujja kuba omwaka ogwembaganiza kandi ne mbagondeza Christmas enungi n'omwaka omulungi muno ogw'emirembe. Banange tulina essanyu lingi nnyo nga Saltmedia abakozi era twebaza bakama baffe okuviira ddala ku ntikko Omusumba Aloysious Bujjingo omukyala we Susan Makula kubanga yayiyiza omwami okutuukiriza ebimu. Oba omwami abeera successful mu byakola ne mu byayiya abeerako omukyala wano wabbali. Twebaza mukyala Susan okubeera nga nekino akibaddemu n'atugabula naffe abakozi tubeeko kye tugenda kye tuteeka ewaka. Tubeebaza tufunye amatooke tufunye enkoko tufunye fruits watermelon tufunye obumonde bena tufunye naye tubeebaza bakama baffe olwa kino kye batuwadde. Merry Christmas and a Happy New Year. Tegenda bagitte yafu mwe mugitte byonna bimuyigirize wega bandope mwani mo rights omukyala bamutwale tweyanziza naye obuyambi buno bwongereyo bakama baffe bafunira abakinjaji naye omukyala wange muzungu jaga muziwaate mumpatire emmere mumpatire emmere enkoko muzikongole emmere eyo tugifunye naye omukyalo wange muzungu enkoko muzikongole amatooke mugawaate ziteeke wali ngenda zikongole era bwe kiba kisoboka mufumbeeko banfumbire kati n'omukyalo omuzungu afumba kati mugambe this is Africa chicken file n'enkoko namu n'ettooke awaate omuyigirize kawuki yaffe kubanga yakkiriza okugyamu eno enkoko tufumba file enkoko tufumba file. Njagala okwebaza Katonda n'okwagaliza buli omu Christmas ennungi n'omwaka omulungi. Twebaza bakama baffe nange kubanga nfunye ettooke lyange n'enkoko yange. Twebaza bakama baffe olwa buli kimu kye batuwadde naye ate bwe nzirako mu position eri tikirungi okubanga mukama w'omuntu amulowoozaako nga nawe woba oguze enkoko n'ettooke
kyandibadde kirungi ne bantu b'obeweereza nabo babookola nabo n'obagulirayo ettooke oba enkoko kale kyonna ky'osobola so toyinza kudda eri n'ogamba nalidde Christmas yanyumidde nga tomanyi banno baasiibye batya baalidde ki naye at least bwe tugabana ffenna akatini nti buli omu waakiri ettooke atwaleyo ekiwago n'enkoko buli omu atwaleko ekisambi awo Christmas eba etambula bulungi. Enkoko bazimpadde mu bungi n'amatooke mu bungi era maama w'abaana leese Christmas yo ewedde ebinanye fiidi eno ndowooza mugirabye mbagaliza Christmas ennungi. Enkoko ziizino seemu si bbiri si ssatu ziizino bayinza okwewuunya nti Mutebi lwaki atutte nnyingi bonna batutte nnyingi era tubagaliza Christmas ennungi seemu si bbiri kisinziira ndowooza ku bunene bwo ezange ziizo tubagaliza Christmas ennungi mweraba. tweyanzeege olw'omukisa guno ogutuweereddwa bakama baffe mukama batuweera omukisa tuli basanyufu nnyo mukama we bajje tusaba abaddizeewo enkoko tuzifunye amatooke tugafunye buli kimu tukirina mukama yaba batuweera omukisa mu byonna tuli basanyufu era ewaka tugenda kuddayo nga tukwataganye mukama bambeera omukisa. Mbadde n'emirimu mpolampola Susan Makula n'adduka n'anoonya enkoko zo tetuzirina naye nga tubadde twagala kulabika nti buli muntu afunayo waakiri ettooke akamonde enkoko namwe mugende mweyagale wabula ekinkozeemu obubi basingoozi be basoose okwata embeera simanyi basingoozi bazitwalawa ndowooza mwandibadde muyamba bemumanyi nti bafumbo wano ebyogabanya n'obiwa omufumbo naye ali kuweeyo mudda naye ali kusigamu buli muntu afunye enkoko n'ettooke n'obumonde kale kusande tugenda kubeera mu service ku Kalani ndowooza akaseera akasigaddeyo kakusaba Mande tujja kubeera mu Christmas ate Tuesday Boxing Day tugenda kubeera mu family day out so tubasuubira abakozi ba Saltmedia okujja ne bakyala bamutwalidde emmere eno n'abaana mukama bampeera omukisa baagaliza birungi nebaza abazadde ababazaala muli bantu balungi babakuza bulungi kulagana bulungi olaba okulagana bulungi n'omuntu omanya nti abazadde balinamu omukono gw'amaanyi amina mukama bampeera omukisa nandi bamembaako kensindikira abazadde naye be balugera nti akwera omwana kakati obanga akwera omwana akira nakwagadde kampa abaana bammwe mukama bampeera omukisa.